This is Ground Media UG. Eyise, Moses Radio Foundation ne family ya Moses Radio Mugenzi eyekaga era nga press conference ya feno ekigendererwa kyayo kwogera eri eggwanga ku bigenda okubeerawo okuva ku 3 ekiro mpaka first February nga gwako like tujja kubeerawo n'ekiro ekinakeesa second February abana abasobodde era nga event eno ebeera kaga gye twaziika omugenzi Moses Radio omwagalwa waffe era nga wano tulinawo family tulinawo ne foundation yambadde nsaba banange beyanjule then tubategeeze message eri jeno mutubuuze ebibuuzo ebigasa abantu abalaba channel zaffe zino ennungi neyanze kaleka n'omukyalo ono part of the foundation. Wamune family. Tuyanzizana. Amanya Medicembajja okuva ku family ya Moses Radio. Amanya Sekibugo Frank addukanya buli kimu faba kiddukanya ekiri ekaga n'ebirala. Tuyanzeke Serumaga James Moses Radio Foundation Bannayuganda abali eyo abalaba ekigenda mu maaso tuli ku papazi ewa Misa Semakula era nga tuyise baganda baffe bato baffe bakulu baffe banyina ffe ne basenga baffe ne bajjajja ffe bannamawulire babatuusaako bye mulaba twagala kubategeeza ng'eggwanga nti olwaleero 3 nga lumu Febu twasalawo nga foundation ne family okuteekawo olunaku olugenda okubanga luli international paka ffe tulifa abakitandika olunaku tugenda okujjukirako omugenzi Moses Radio kweyo bye yakola bye yatulekera okusiima family ya Moses Radio okuba nti yasobola okuvaamu omuntu eyayimba bw'atyo n'awandiika bw'atyo osanga ekikyaleme bannaffe abakola ebintu ebyo kati mu nteekateeka eyo tubeera n'olunaku olwo olwa first February nga kuliko okusabira omugenzi omwoyo gw'omugenzi nga kuliko speeches ez'abantu ab'enjawulo nga naawe ali eyo osobola okujja n'oyogera ku mugenzi by'oyagala bwe tumala speeches ezo ne tulambula ebijja ne twekubisa ebifaananyi ne twogerako ne maama ne twogera ne Frank ne family nga mubalaba wano abazze bwe tumala ebintu ebyo maama n'ayagabula abagenyi babazze abasigaddewo ne bakiiringa abamu ne basiibula bavudde ewala naye nga twasaba olunaku olubeere lwa kusaba kukiiringa na kulambula olw'okuba nti omukolo omunene n'olunaku lw'amaanyi bannayuganda nammwe abali ebweru abalaba ekigenda mu maaso kati mu Uganda nti abantu batandise dda okutuuka ekaga era bagenda kusulawo 3 tusula tubinuka abayimbi bonna bajja kubaayo era abasinga batusuubiza Mwami Kenzo twayogedde naye n'atugamba tuli bali naffe bagenda kujja kati gwali eyo ngoyagala okulaba abayimbi abo boolaba nga b'amaanyi nga baagala okwembuleesinga radio jangu olaba omuyimbi wo ng'ayimba ate nga tosasudde bagenda kubeerawo bayimbe mpaka ku makya tuzine tuyimbe ennyimba za Moses Radio then ku makya tuleke tumusabire ng'eggwanga then ebisigadde era byakukiiringa kweyagaliramu ekyo kye yakola olw'okuba nti kye yakola nammwe munanjulira abalaba kati nti tewali yakikoze mu Uganda eno tweyanze Moses Radio Foundation Serumaga James gemanya kampo omukisa n'owa family abeeko kyayogera ayogerera family eya Moses Radio mwami tandike ne mukulu wange abawagizi ba Moses Radio mwenna mu Uganda n'ensi amanya Medicembajja ku lwa family ate omwogezi w'amakaga Moses Radio agakulirwa maama waffe ne mukulu waffe Frank njagala ntuso omukisa guno okwagaliza bannayuganda mwenna omwaka 2024 omulungi ogw'essanyu n'emirembe leero ennaku z'omwezi 3 ku lwokuna gigenda kubeera emyaka 6 nga Katonda ajjuludde Moses mu bulamu bw'ensi. Fenga family twategeka nti buli lumu February
tujja kusabiranga Moses nga tumanyi tujja kubeeranga ewaka waffe tusabire Moses nga bwe tumusabira buli lunaku. Naye twakola nti ekintu kitono kya famire n'ekyatuuka ne kigaziwa nti ensi ejjukira ebirungi Moses bye yakola. Moses yali mukwano gw'abantu bayitirivu nnyo, yali muyimbi w'abantu. Ffe abaategekanga omukolo ogwafe ogw'okusabira ewaka gwatuzitowerako ne tulaba nti ate kati tukuŋŋaanya enkuyanja y'abantu. Twakifuula annual nti buli mwaka 1 February tusabira Moses. Era tulina omukisa nti ekereziya etutwala ku kyalo ewaffe bafaatha kwaya bajja ne batukulembera mu misa. Era ku Lwokuna emisa ejja kutandika ssaawa 4 n'ekitambiro ky'emmisa. Bafaatha basabire Moses Katonda ayongere okumuwa ekitangaala eky'emirembe gy'agalamidde. Basabire maama batusabire n'okusabira eggwanga awamu. Emmisa bweggwa ku ssaawa nga 6 tuba n'abugezi abagenyi ba Moses. Tetuba na limiti, naye buli muntu azze ng'alina ky'ayagala okwogera ku Moses tumuwa omukisa n'ayogera. Tulina abayimbi abato oba abantu ssekinnoomu, omuntu ajja n'agamba nze nali muwagizi wa Moses naye manyi okuyimba oluyimba obudde n'aluyimba n'ogamba nti ate ono aluyimbi oba n'okusinga nannyinirwo. Kati abantu abo tubawa omukisa ne bajja ne beenyumiriza mu Moses nga bayimba ennyimba za Moses, bajjukira Moses. Bagenda ku kijja we twaziika Moses ne bamusabira. Tubeera n'abantu bonna era abawagizi ba Moses mbayita ku lwa maama ne mukulu waffe Frank nti mujje mutwegatteko nga famire tusabire Moses, tujjukire Moses nti emyaka 6 giweze nga Katonda ajjuludde Moses. Nsaba wali eyo nga owulira nti tugenda kutegeka kusabira Moses, ng'owulira olina akantu akatono k'osobola okontributinga nti bannange abantu abanajja okusabira Moses nze ndeese bokisi y'amazzi, nti abantu abagenda okubeera ewaka ewa maama nga basabira Moses bajja kulya, nti anti nze ndeese kano. Bannange tubaaniriza, si kyabuwaze naye alina kyalina ng'osobola okukireetera famire ne kituyambako mu kutegeka, tukwaniriza. Era njagala okutwala omukisa guno okwebaza Eddie Kenzo, pulezidenti w'ekibiina ekimu eky'abayimbi, nti twamutuukirira leeti naye yatusuubiza nti bwe tunaatuukira Olwokusatu ajja kuba either ye ng'omuntu oba nga pulezidenti w'ekibiina eky'abayimbi kyatwala nga beegasse wamu bajja kuba n'obuyambi bwe bajja okukwasizaako famire. Tumulinamu essuubi nti bajja kutuukiriza era n'atusuubiza nti abayimbi abayimbanga ne Moses abaali mikwano gya Moses n'abalala tujja kubeera nabo nga bwe tubeera nabo buli mwaka ekaga ewaka mu kusabira Moses. Tweyanziza mwami Medi. Kati nga tunakyusa kudda mu luzo 31st netukeesa ne first kati ebirala bantu ebatusalirawo baba bakyajja nnaku nga 10 ffe tubeerawo. Bane mutubuuze ewaka Medi kaakiddemu ekyo ewa maama waffe Jane Kasuubo era we twaziika Moses. Tewali fee yonna, tewali ssente zonna zisasulwa kujjawo, tewali ssente zonna za buwaze nti okutuuka wali ku kijja osasula 10 oba 5 oba 3. Naye omuntu eyeewuliridde ng'ayagala n'agamba nti nali nyumirwa nnyo music wa radio. By the way olumu tuba ne CD eziriko music wa radio ng'agyagadde ogigula n'ogitwala. Oli wadde mbogamba nti nzize kulaba bye baziika radio, ndabye maama wa radio, nina ebibiri kambirekewo. Naye tewali fee yonna nti okutuuka wali ku kijja bwe baziika Moses teeka wali omutwalo oba 2 oba 3. Tekiriiwo, kyabwereere. Kanyongere nambulwemu ku nsonga eyo. Omanyi abantu bagendeyo ne boogera bye batamanyi. Kiri kijja newankubadde mu 2 omukulu Kiwanda minisita twamuyita ffe kennyini najja naggulawo ekifo ekyo ng'ekyebyobulambuzi, naye kijja ate kya famire.
kati wabaawo ekibbo olw'okuba nti omulimu ogugenda maaso mu kulongoosa ekifo ekyo gwetaaga obuyambi era weesanga nga buli omuntu olumala okwetulwa bw'ati ng'afuna kyasuulamu. Singa wabaddewo entry fee yandibadde ne wano ku mulyango ng'oyingira era okumanya twakireka kibeere open ne bojja n'essimu yo ne bojja ne kamera mmeka. Era abali eyo bannayuganda mutegeere ku kijja kya Moses Radio tewali entry fee, tewali kusasuza. Ekyenjawulo ekiriwo kyo tabagamba nti oluusi abantu abamu balinda lunaku luno ne bavakira udinga nnyo abamu ne batasula ndafuna mukisa gutuuka mundu olw'okuba abantu baba bangi nga muze mu biraba naye ekijja ekyo kiba kiggule buli lunaku kasita tojja kiro kale ekiro osobola okujja nga wakoze puroguramu ne bakulinda naye jangu emisana gwe omuwagizi wa Moses oba ovudde bweru osobola okuyiteekaga n'ogenda n'olambula kuba oli omuyimbi newankubadde famire ye yamuzaala naye bye yakola ne femu gye yafuna ate baali bantu ntegeerekese yali mwera mwe mukuba ennyimba jangu woyagalidde newankubadde twateekawo olunaku luno olunaku lwa famire na foundation just kujjukira mugenzi naye gwe ne bw'oba tozze gy'oli osobola okukuba ennyimba za Moses oba n'ofuna olunaku olulala n'ojja era muze mulira bannamawulire nti abantu bamala first Feb ate abamu ne bajja era nga ku nnaku eziddako Bobi Wine najja n'ono najja bo obulusi nga tebaagala nnyo bantu bangi naye ekifo kiri open osobola okujja n'essimu yo osobola okujja ne kamera n'obuuza ku maama n'oganulambula Mozey Radio abasinga bafukamirawo ne basaba era gwe omuyimbi ali eyo ng'omanyi nti waliwo ekikutto osaana okugenda wali rasita n'oyo n'ofuna ku maanyi ga Moses n'oyogera by'oyagala n'ofunamu naawe. Ekibuuzo ekirala bannange yesebo disorganization ekya nedda kankiddemu abayimbi ku lunaku lwa 31st Frank lwagambye ekiro tetuba na puroguramu nti gundi agenda kuyimba ne gundi ayimbe ate ekyewuunyisa ku event eyo ey'ekiro nga 31 buli omu naawe ali eyo nga toli muyimbi era osobola okusaba akazindaalo n'oyimba ebigambo bya Moses n'olimba lw'okola ki naye olw'okubabeerawo abayimbi bangi tetuba na puroguramu kwa buli omu ajja ku kiyiringa kati afunye vibe yakola ki yayimba bajjirana ku budde bwabwe MC Fish naye yakwata kazi nayo n'ayimba mu byasobola si baakusasula buli omu ajja ku budde bwe. Era saagala mugambe bannamawulire nti wabeerawo disorganization nti tewaba puroguramu ali mu vibe yakola ki era tujja saba ku luno nti kyayinza ogamba nti disorganization yaliwo kireka abamu baali tebalina bugumiikiriza ne stage teyaliiwo tukozesa lujja lwa maama lwennyini ne balukuni gye mwalaba yeba stage yaffe era buli omu ajja kuyimba tuba n'ekiro kiramba ne bwe tumala olunaku lwa first Feb era performance zikola ki zibeerawo tewali disorganization gwe jangu nabo yagala okuyimba ng'oli just mu Uganda tujja kuwa omukisa operformingira abantu. Ekibuuzo ekirala okumutuusa mu Uganda yeetaga air ticket kati balina entegeka eyaabwe y'okujja okola ku bba waabwe ne ku ssaawa eno tusobola kuteeka obukadde 15 kuleeta bantu babiri n'abaana kiraba kibeera big ate era nga bajja ne wabali nti oluno olwa first abakyala abo n'abaana baabwe bajja ne balaba ne baleetera jjajja waabwe abazzukulu era abaana ne bagenda ku kijja ne basabira ne balaba ne taata waabwe mu mwaka ababeera bweru wa Uganda bajja emirundi gye baba n'obusobozi era bwe banaaba nga basobodde tuyinza okuba nabo bwe banaaba tebasobodde mu myezi gyonna egisigadde wali waka waabwe. Kanjizemu ntangaazeemu bannamawulire mwina ekintu kye mubuuza naddala ku mukyala Lilian omuyimbi waffe Mbabazi mukwano gwange era tukolagana bulungi ne famire naye olw'okuba nti Moses naye yali muntu nga ffe waliyo ebintu ebiba passion ennyo nga si bya mawulire kati ate ekirala ekiri ku ekyo nti Moses yakolako mbaga bannamawulire mwinayo mwagiraba ani laba ku mbaga ya Moses ey'empeta yaliwo literally kitegeeza talina mukyala gwe yali yawasaaye ligo kibayita ligo wife talina wife yayina bamaama b'abaana be kitegeeza buli omu ayina equal right okugenda ekagga oba okugenda ewa maama era ne bamwanirizanga maama wa
omukuba maama b'abaana ba Moses ng'ogyeko ne bemumanyi abo abatono abali famous waliyo n'abalala naye buli omu alina equal right era temutusuubira ffe nga family oba foundation kugamba nti ono ye mukyala wa Moses wuno no kuba talina gwe yawasaako ki mpeeta ntegerekese era ekibuuzo ekyo abakibuuza mukirekera awo kuba Moses twalabako mbaga ye buli mukyala eyamuzaalira omwana alina equal right okujjeekaga oba okugenda ewa Frank oba ewa Medi oba ewa maama ne bamwaniriza biri personal nnyo ebibeerayo era temuddamu kubuuza bintu ebyo bitategeerekeka kuba naye yali muntu waba alina ensobi yakola ng'omuntu yazikola naye ffe ekintu kye yakola ekyokutumbira ne tunyumirwa y'ensonga lwaki tuleka first fame ne yanzizza